Atenderezwa gurumizwe oishitafetonda na mama namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabo ndikitangara mbasindikira ekitangara ndikwagara mbasindikira okwagara ndi bumu mbasindikira bumu ndi ddembe mbasindikira ddembe mbogombogo kyawagura ezara enkambwe wakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitafetonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okuyisibwa kw'ensi yaffe omunda weppoone awabweru katonda atudde munda mu nzalamusa katonda atudde munda mu ggwe nga katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwobwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakwera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri jjajjaffe Kikunta amanyikiddwa nga Archangel Nathaniel oba gwe muyita Nathaniel ndowooza oba mu Luganda abamu bamuyita Nathaniel ndowooza y'omu ye jjajja Kikunta mu maffe Abaganda. Nsaba okole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mukama ate nga ofulumya obutamanya era mukama yingiza ekitangaala ekyeru ofulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru ofulumya obutamanya kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo yeyeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyetukuvu omwagala motudde omwagala tewajja wano kubeera ng'okolayera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe otegeere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeeremu wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa okwagala n'eddembe kyekintu kyotasobola kubeera ng'oyawula era kyekibayamba okusobola okubeera nga mutuukiridde mu ddemeezi yammwe oba mu kkobo lyammwe ery'okuzuukuka kwammwe okw'omwoyo. Abaagalwa tewaliiwo omu ku abo asobola kubeerawo ng'omulala taliiwo. Eddembe n'okwagala litambulira wamu. Okutambulira mu kwagala n'eddembe kitegeeza okusobola okubeera nga olinnya ku nfeete embeera ey'amayengo agakontana abiri ago agaawula ensi yo n'olekeraawo okubeera nga oyawula ensi yo ey'obulamu bwo obw'omwoyo. Abaagalwa muno nga mwe muli omuguwa ogusikibwa mu ndaayo entalo ezitudde mu ndaayo ensi ey'omwoyo n'ensi ey'obulabika. Abaagalwa zonna ziriŋŋanga ezikontana naye zonna zeetaagisa. Kitegera abaagalwa buli woofuna okutegera n'okumanya nti ensi zino ebbiri tosobola kuzaawula kyekikuyamba okusobola okubeera nga wejjamu enjawukana yonna ey'entegeera eyo ekwawuza wakati w'ensi erabika n'etalabika. Kitegera okwawukana kw'ensi erabika n'etalabika ey'omwoyo kubeerawo okuviira ddala ku ntegeera y'omuntu. Kino kiva mu kuwangibwa okw'ekisambo kyammwe kye kibawangira okubalowoozesa nti ensi zino za njawulo. Abaagalwa ensi erabika n'etalabika zonna zenkana era nga zeetaagisibwa nnyo nnyini ddala era nga zeefukirira n'okwerabirira. Buli we mutegeera obulongo buno ne mugattaganya entegeera eno mu birowoozo mu mpulira ne mu bikolwa kye kibayamba okusobola okubeera nga mubeera bumu wamu n'ebyo ebigenda mu maaso ne bibayamba okusobola okubeera nga mweggulirawo eri ensi ey'obulabika esobole okubeera nga ewangibwa mu butalabika ey'obutalabika ewangibwe mu bulabika. Okubeera nga otambulira bumu wamu ne Katonda kitegeeza obeera obulamu bw'obutambuliza bumu wamu na buli kintu kyonna era ne kikuyamba okusobola okubeera nga ogattaganya ensi ye y'ebirabika n'ey'obyetalabika. Kitegera
kubanga bino tebisobola kwawukanyizibwa. Naye abasinga ku mmwe temulina kutegeera na kumanya ku bino ebibiri. Okusobola okubeera ng'olinnya ku nfeete ku nsi ey'obulongo obukontana kitegeeza okusobola okubeera nga oteekawo okukkaanya mundaayo mu birowoozo, mu mpulira n'ebikolwa. Ensi weekyuka mundaayo naawe okyuka nayo, era ne kikuyamba okusobola okubeera nga ofuna ebyo by'obadde tofuna mu bulamu obw'emabega. Kino ne kikuleetera okubeera nga owambaatira ekitangaala n'ekisiikirize ekyo, era n'osobola okubeera ng'ofuna okutegeera n'okumanya ku kyo, n'okigattaganya, era ne biwulirwa byonna nti byagalwa. Kino kye kikuyamba okusobola okubeera nga weebonga mu bulamu, kubanga obeera okkakkanye n'okkakkanya n'obulongo bwe butudde mu mmeeme eyo oba mu mayindi yo, nkikuyamba okusobola okubeera nga oyimusibwa mu ndaba ey'obwannaggwano ey'ebuziba mundaayo. Obulamu bwo butandika na kwagala n'eddembe, era nga kino njagala tubeere nga tukiteekako nnyo essira. Ndi jjajjammwe Kikunta. Ndi jjajjammwe Kikunta. N'amaanyi aga Katonda nzija eri mmwe, era nga kino kyeyongera okubeera nga kijja eri abantu abasinga obungi nga bategeera, nga bawuliriza okubeerawo kwa Katonda, era nga bayagala okubeera nga beggulirawo eri obutukuvu obwo. Abaagalwa, emitima gyammwe gizze giyina ennyonta ey'obumu, emyoyo gyammwe gyetegese okusobola okubeera nga giyita mu makyusa, entegeera yammwe ng'abaana b'abantu etuuse okusobola okubeera nga ejjawo enkonge zonna n'amayinja gonna agazze gagirobera okusobola okubeera nga etambulira mu bumu. Abaagalwa, enkyukakyuka ez'omuggundu okubeerawo zirina okutandikira mundaayo nga ggwe. Byonna bitandikira mundaayo ne bisobola okubeera nga byeyongera okulabisibwa eri ensi eyawabweru. Ekyo kye kireetera omwana w'omuntu okuzaalibwa obuggya. Abaagalwa, tuyingidde mu mugigi omujja nga buli kintu kyonna kigenda kubeera nga kikyusibwa ku lw'obulungi bwa buli kitonde kyonna, era kino kibeera okuviira ddala mu ndowooza zammwe, nga buli kintu kyonna kibeera kitambulira mu mazima ago agatuukiridde. Tewaliwo jjinja lyonna litagenda kubikkulwa. Buli muntu yenna ajja kukoowolebwa okusobola okubeera nga ayinjiwaza endaba ye n'engeri gy'akolamu ebikolwa bye, kikusobozesa okusobola okubeera nga osigala mu mazima go ng'omuntu. Eri awo bonna abantu abazze balina ennyonta eri amazima n'obulungi, kano ke kaddako okusobola okubeera nga bateekebwako. Ekibi kigenda kubeera nga kirabisibwa. Eri awo bonna ababadde bayaayaanira amazima ge batawulirangako era gatayogerwanga, kano ke kadde ak'ekitangaala okusobola okubeera nga kanyiinyiitira eri emyayiro gyonna. Bw'obeera nga oli mu ntalo oba mu mbeera ey'okulumbibwa, kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga abaana b'abantu batambulira mu biro eby'okuzuukuka. Bw'obeera nga ekiseera ekimu olabanga awatali kkubo mu mbeera gy'oba oyitamu, kano ke kadde eggulu okusobola okubeera nga lyeggulirawo enzigi gaayo n'amayengo amatukuvu okusobola okubeera nga gayamba abaana b'abantu. Abaagalwa, buli kintu kyonna ekizize kitambulira mu lufungwe lw'ebiro kigenda kubeera nga kirabisibwa okuva mu kwekweka kye baddemu. Kisobole okubeera nga kiyambako abaana b'abantu okukyusa omuzannyo, era obutukuvu busobole okubeera nga bwenyigira mu kuwonya olufungo luno olw'ebiro oba gye muyita wheel of time, eno ezze ekuumira ensi yammwe mu nsi eya wansi.
mu maaso ga Katonda ennaku zino abaagalwa zirabikanga ennaku ezibuza abasinga obungi, naye tuyagala tubategeeze nti buli kintu kyonna kyawangulwa kubanga amazima gamenya engo nga gayita mu kutukuzibwa. Ku lw'embeera gye muyitamu abaagalwa, abantu abasinga obungi basobodde okubeera nga bajja obwesigwa eri abantu abasinga obungi babadde bamanyi nga abantu ab'amaanyi ne institutions ez'enjawulo. Kino ne kibaleetera okusobola okubeera nga bawanga entegeera yaabwe mu ngeri gye beetaaga era ne batwala obuvunaanyizibwa ku buli kintu kyonna ekigenda mu maaso. Abaagalwa, ng'enkola ezaazimba ensi yammwe zeeyongera okubeera nga ziggyibwamu n'okumenyebwa, abaagalwa, bantu bangi bagenda kubeera nga bawuliriza okuzuukuka kwabwe okw'omunda ku mitendera gyonna egirabika n'egitalabika. Omwana w'omuntu omuggya ateekeddwa okusobola okubeera nga awanga ensi ey'omu maaso ejjuddemu ekitangaala n'eddembe, egenda okubeera nga egattaganya sseŋŋendo na ttimba n'amayengo ag'ebyamagero. Kitegera abaagalwa, mu biro bye muyitamu tewaliiwo jjinja lyonna litagenda kubeera nga libikkulwa, era kyekigenda okubeera nga kiteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu ezitandikira mu nda yammwe. Kitegera abaagalwa, bino bye biro okubeera nga ekizikiza oba omubi aweereza obulungi. Ekizikiza okubeera nga kiweereza ekitangaala, okutya okubeera nga kuweereza kwagala ku lw'obulungi obusukkulumu. Kitegera kubanga guno gwe mulundi ogusooka eri abaana b'abantu okufuna okutegeera n'okumanya ku kiki kye bateetaaga. Eri abo bonna abayagala okubeera nga balinnya ku nfeete nga tebakkiriza kubeera ng'enkyukakyuka eri abaana b'abantu enkyukakyuka n'enkyuka mu ntegeera yaabwe ey'awamu ekyukagana. Abaagalwa, buli kiseera bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bazibira endaba yammwe. Kitegera naye kati tebakyakisobola kubanga bagenda beesimirako obunnya. Tebayagala kubeera nga muyimusibwa, tebayagala kubeera nga mulekerawo okubeera nga muzannyibwa ku mutwe. Kitegera kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga mwejjamu ebirowoozo byonna ebyo ebize bye bakwatira mu nsi eya wansi. Kitegera abaagalwa, ekirala kye njagala okubategeeza nti si buli kirowoozo kyonna ky'oba oyina nti kitonda ensi yo, naye ekyo ekirowoozo ky'obeera otaddeko essira ne kisobola okubeera nga kimerandira n'okiwa amaanyi kyekiwanga ensi yo. Mu ngeri eno oyina olukusa okulondawo okuleka ebyo byonna ebirowoozo obwawannema oba ebisaanyaawo ebibeera bijja mu bulamu bwo, oba okuwuliriza omutukuvu ne weesiga akaama ka Katonda akutuddemu. Ekkubo eryo erituddemu obukuumi litudde mu ndaayo era nga wajja okusobola okubeera nga ofuuka mukama w'obulamu bwo. Kasita oyingira mu buziba mukadde ako n'osobola okubeera nga weesiga Katonda. Okubeera omukama ng'omwana w'omuntu kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala era nga kye kintu ekisoomooza mu lugendo lwammwe olw'omwoyo. Kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga mulinnya ku nfeete eri obuzibu bwonna, obulumbaganyi n'embeera yonna ebayisaamu amaaso. Mmwe abaana ba Katonda, muzuukuke abaana b'abantu. Kitegera muzuukuke. Nziramu ebigambo bino wammanga. Ekizikiza buli we kizannya katemba, buli kintu kyonna kitandika okubeera nga kirabisibwa eri abasazeewo okubeera nga bakiraba mu kitangaala. Eri abo bonna abeesazeeko okuva eri amazima gaabwe ag'ekikula kyabwe ekyannamaddala okumala obulamu bungi bwe bazze batambule mu mizimu gyabwe emingi. Kano ke kaddako okusobola okubeera nga bawuliriza entunnunsi ez'okuddamu okubuuza ebibuuzo
ebituufu basobole okubeera nga bayimusibwa n'okuwonya ensi yaabwe nga bafuna ebyokuddibwamu. Kitegera abaagalwa, tewaliwo kintu kyonna kisobola kuwonyezebwa mu mayengo aga wansi nga tewaliwo kitangaala. Ekitangaala we kitakkirizibwa kubeera nga kiyingira ensi yo, tewaliwo kyosobola kumenya, tosobola kumenya ngoozi ez'omwoyo. Mu ngeri eno tubasaba muleme kweraliikirira, kubanga Katonda n'okwowoolebwa kwe kutuusa eri abantu n'eri emitima gyabwe. Kino kitegeeza ki? Nti mu masekkati w'ebyo byonna bye muyitamu mu maaso mu bulamu bwammwe, nga temumanyi na kiki kye muyina kubeera nga mukola n'obutakola. Abaagalwa, ebiseera ebisinga mwebuuza nti bwe bubeera nti obwakabaka obwa Katonda buli mu nda yaffe, lwaki tetusobola kubeera nga tuwanirira okwagala n'ekitangaala, amazima ne gasobola okubeera nga galabisibwa mu nda yaffe? Abaagalwa, era ebiseera ebisinga mwebuuza nti musobola otya okubeera nga mufuna eddembe mu bulamu bwammwe mutambuliramu, ne kibasobozesa okusobola okubeera nga mubeera endabirwamu ey'eddembe lyerimu nga mujjawo ebyo byonna bye mutayagala mu bulamu bwammwe. Era mwebuuza kino kisoboka kitya eri obulamu bwammwe n'eri ensi yonna, okusobola okubeera nga mujjawo embeera yonna ey'akasandali egenda mu maaso mu bulamu bwammwe. Era mu kino oyimirira wa? Shikira okusobola okubeera nga ova ku ddemeeza eryo erikuleetera embeera ey'okukubagana wamu n'ebitonde ebirala. Omwagalwa, tuyagala tukutegeeze nti eddembe litandikira mu ndaayo. Tukiddamu, eddembe litandikira mu ndaayo, eddembe litudde mu ndaayo. Kitegera oyina kufuuka wa ddembe okusobola okubeera nga osika eddembe mu bulamu bwo. Kino kiba kitegeeza nti buli w'oteeka essira ku lw'ebyo byonna ebitakkaanya mu nsi eyawabweru, kitegeeza nti waliwo n'obutakkaanya obutudde mu ndaayo. Obwakabaka obw'eddembe tebabutuukako lwa ggwiiso, nedda. Totuuka ku bwakabaka bwa ddembe n'eggwiiso oba ne chansi nti ozudde buzuuzi ddembe, nedda. Kubo lye lyetaagisa okubeera nga oliteekako essira, weggulirewo eri embeera yonna eyina okubeera nga etereeza ebitateredde mu ndaayo. Mu ngeri eno tukusaba okole enkola eno wammanga. Sa ekikkowe oyingize omukka munda ne wabweru mu ngeri ey'obukkakkamu ate n'ey'obuziba. Calm and deep breath ey'obukkakkamu emirundi 3. Kitegeeza nti w'oyingiza ey'obukkakkamu emirundi 3 n'ey'obuziba emirundi 3. Kati beera kalabaalaba oba beera kalondoozi w'ebirowoozo byo, naye tobiteekako ssira. Beera kalondoozi w'ebirowoozo ebibeera bizze mu bulamu bwo, naye nga tolamudde, nga tolina kyonna bw'ebindu bw'obutaddemu. Buli kintu kyonna nga kisobodde okubeera nga kikkakkana mu ndaayo. Weebuuza ebibuuzo bino wammanga. Kitegera weebuuze nti ani gwe nkontana naye mu bulamu bwange? Era lindirira okufuna ekifaananyi mu ndaayo. Tunuulira ekifaananyi ekyo nga kiyimusibwa eri ggwe, okkakkanire mu nkola eyo. Weetegese okusobola okubeera nga okola eddembe n'abantu abo abazze mu ndaayo. Kitegera omwagalwa, w'ogamba ye, kino kiteekawo ejjengo erikutwala ku mutendera oguddako. Kakkanako oba breakingamu oba funayo akadde osiriikireko omukadde ako. Kitegera kola ekintu kino na buli mbeera yonna ereeta embeera etawoomesa nakabululu mu ndaayo. Beera mwetegefu okubeera nga owonyezebwa.
beera mwetegefu okubeera nga okkiriza buli kintu kyonna n'endabirwamu etaliimu kakwakkulizo mu bwerufu eri ggwe. Obwerufu buno n'obwesimbu butaliiko kakwakkulizo kitegeera omwagalwa we bukuyamba okusobola okubeera nga ofuna okukyusibwa okwannamaddala n'okwonyezebwa mu bulamu bwo. Kituufu ekitambo ky'oba egoyo buli kiseera eba eyagala ekifo, naye tewali mutawaana ekitambo kyo kiwa ekifo, kubanga weekiri nga tekirina kakwakkulizo kyekyetaaga kwe kubeera nga kifuna eddembe ery'omunda, kisobole okubeera nga kikkaanya na buli kintu kyonna. Ejjengo erya bulamu litudde mundaayo naye toyimirira masekkati waayo. Kino kitegeeza ki? Nti tolwana naye funa okutegeera n'okumanya. Tobeera na mbeera yonna ya bukuubagiro naye funa eddembe. Tobeera mu ntalo naye beera mu ddembe erikutuddemu. Kitegeera abagalwa, kino ekintu kintu kirungi okubeera nga okikkiriza eri obulamu bwo, okubeera nga obeera n'eriiso ery'ensi eya wabweru. Omwagalwa kibeera kiviira ddala mu nsi ye ey'omunda ey'omwoyo, nga muno mwe muli amaanyi go ag'ekisajja n'ag'ekikazi ge muyita yin and yang, ago g'otasobola kubeera ng'oyawula, naye okubeera nga gafuna okwonyezebwa ge gazze gayaayaanira mu bwesedde bw'emyaka gy'obujjajja bwammwe bwe muzze mutambulira mu muzimi gyammwe emingi. Y'ensonga lwaki buli kintu kyonna okubeera nga kiwonyezebwa kitandikira mu ndaayo. Tewaliwo kintu kyonna ky'osobola kubeera nga ofuna enkyukakyuka mu kyo nga okijje wabweruwo. Buli woofuna eddembe mu ndaayo, ofuna eddembe n'abantu na buli mbeera yonna. Enzigi ez'eddembe ziggulirawo eri obulamu bwo. Eddembe litandika okubeera nga lijjawo ebukuubagiro bwonna obutudde mu ndaayo. Gwe kennyini ne weenunula okuva eri entalo ezikutuddemu, n'owonya obusungu eri abalala, n'otunuulira ensi n'eriiso ery'enjawulo. Weetegese okubeera ng'okola ekyo omwagalwa. Weetegese okubeera nga weggyamu enkola zonna osobole okubeera nga weŋŋanga ebyo byonna ebizze biteeka ekkomo ery'eddembe lyo. Weetegese okubeera ng'oyingira mu ndaayo, eriiso lyo ery'omunda ne lisobola okubeera nga bibeera bimu wamu naawe. Weetegese okubeera nga obeera obuvunaanyizibwa eri ensi yo, busukka kkubo w'amaanyi aga wabweru. Amwagalwa, okubeera mu ddembe kitegeeza okubeera nga wejje mu mpandiiso zonna, endaba ez'abalala n'enzikiriza zonna ez'obulimba n'entafuta ez'obulimba zozze otambuliramu mu bulamu bwo. Era obeera n'ekisumuzo okusobola okubeera nga weefuula eddembe, okwefuula ow'eddembe okuva eri ebirowoozo byonna ebizze bikuwandiikibwamu, ebizze bikufuga nga tebiva mu kuva eri ggwe, n'empulizo zonna ezizze zikulinnya oba empulira zonna ezizze zikuwandiikisibwamu, n'enkola zonna ez'omwoyo ezo ezitava mu mutima gwo. Buli woofuna eddembe kikuyamba ggwe kennyini okusobola okubeera nga wejjamu n'okufuna okuteebereza n'ekkomo erizze likwatira mu nsi eya wansi, n'ofuna okutegeera n'okumanya ku byo. Buli w'okola omulimu guno kikuyamba okusobola okubeera nga oddamu okwejjukiza empandiiso zonna n'obukulizo bwonna obutudde mu ndaayo obwetaagisa okubeera nga obwebuuza. Buli w'oyingira mu bwakabaka obw'eddembe otandika okubeera nga okola ekyo ekikuyamba okusobola okubeera ng'otuukiriza ekyakuleeta wano ng'omwoyo. Essaala n'ebigambo ebiddiriŋŋana oba ze muyita mantras zigaba oba zibawanirira maanyi
kasita obeera bumu wamu n'ennamuziga y'amaanyi agakutuddemu naye si kyekyokuddibwamu tosobola kufuna ddembe ng'oyita mu ssaala nakuddiŋŋanya bigambo ebituddemu amayengo amalungi nedda gwe kennyini olina okwewa amaanyi agakufuula ow'eddembe kino kiba kitegeeza nti oba oggyemu enkonge zonna ezikutuddemu gwe kennyini ne weeyimusa okuva eri ekkomo self limitations ezizze zikutambulyamu mu lugendo lwo kitegera abagalwa muzze mugambibwa nti musabe mujja kuweebwa era nga tukusaba oyogere ebigambo bino wamanga nsaba amaanyi n'okulemerako eri amakyusa gange nsobole okubeera nga ntereeza endaba yange n'okweggulirawo eri ebyonna ebyetaagisa okubeera nga bimpa eddembe mu ngeri ey'obukkakkamu nsobole okubeera nga ntuukiriza okutuusikiriza omubiri gwange omulimu gwange mbwasse wamala katonda ye mulabi wange ndi mwetegefu okusobola okubeera nga ntuukiriza okuwonyezebwa kwange okw'omunda n'amakyusa gange ndi mwetegefu okubeera nga ntuula ku nfeete eri okutya kwange okw'ebyayita bwange n'okuzuula okwagala kwange okannamaddala sowerija omun ishana home sowerija eri SUREIJA then nolekawo space eno yeri eya sound gye tutera okukozesa mu meditation then ishaija Isha Athi ISTHAR then kitegera so ebigambo ebyo kasita obyogera osobola obbiwandiika wansi wabeerawo amaanyi ag'enjawulo agakuteekebwako mundaayo omwagalwa beera n'okutegeera n'okumanya nti buli kintu kyonna kibeera kitansa okubeera nga kitambula mu nsi ey'amayengo kitegera era nga okulemererwa kujja kasita gwe kennyini w'otekkiririzaamu naye kasita wekkiriza okusobola okubeera nga olinnya ku nfeete eri okutyako enteeberezayo yonna ey'omunda etandika okubeera ng'efuna okuwonyezebwa kwe yeetaaga buli w'okola enkola eno ey'okwewa oba ey'okwefuula ow'eddembe ofuna ebirabo ebitafaanagana na bantu balala nekikuyamba okusobola okubeera nga wejjamu okusika omugwa n'ensi eyawabweru eri abo bonna abali bumu wamu n'omulimu guno omulimu gwammwe ogw'omunda gwakwefuula kw'eddembe okwefuula ab'eddembe era kwa muwendo nnyo mukadde kano ke mulimu kitegera enkola eno yebayamba okusobola okubeera nga mufuna ebyokuddibwamu byonna bye mwetaaga n'okufuna amazima gonna ge mwetaaga amazima gammwe ne gasobola okubeera nga gayola ebisebo eri obulamu bwammwe enkola eno yebayamba okubeera nga mukkiriza ekikula kyammwe eky'abantu abajja ne mufuna okutegeera n'okumanya n'okuwonyezebwa okw'omuntu wammwe omukadde era ne kibayamba okusobola okubeera nga mweyagala ne mufuna eddembe lye mwetaaga kitegera abaagalwa ewali obulumi obungi weerezaawo ekitangala kubanga awo we watudde ekyetaagisa okubeera nga kiwonyezebwa abaagalwa ekintu kye tubawadde abaagalwa kisobola okubeera nga kibakolera mukyagadde okubeera nga mukikozesa mu lugendo lwammwe obeera nga oyagala okubeera nga otambulira mu bulamu obw'omwoyo gattaganya ensi ey'omwoyo buli lukanako oyagala okwefuula ow'eddembe mu bulamu bwo gwe kennyini wamba n'okweddiza eddembe lye likutuddemu oyagala okubeera nga otuukiriza omulimu gwo wejjeemu ebyo byonna ebizze bikulemesa okutuukiriza omulimu gwo okubeera ew'eddembe mu nsi kwe kubeera nga wejjamu enkonge zonna ezibadde zikulobera okubeera nga ofuna eddembe lyo olekerawo okubeera ng'onoonyeza eddembe wabweruwo naye okole enkola ezikuleetera
eddembe erya nnamaddala okuva eri omuntu wo omulongo wo ow'omunda. Kitegera abaagalwa, kya muwendo ebiseera ebimu okubeera nga otunuulira ensi eyawabweru, kubanga kye kikuyamba okusobola okubeera ng'oteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu eri ensi ye ey'omunda. Bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso nga tobiyinaako kutegeera na kumanya ku byo, naye ky'oyina mu mikono gyo kwe kubeera nga owanga obulamu bwo ng'okkiriza okubeera bumu wamu n'omulimu ogwo ogutudde mu ndaayo si wabweru. Nsigadde nze jjajjammwe Kikunta, abamu gwe muyita Archangel Nathaniel mu Lunyanyembe, atenderezebwa agulumizibwe Ekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.